no kwasa government nafa abantu kenyini nyini tweinako obujja kuba Bebe Kulu yavuddeyo n'agamba ye si mukwano gw'aba DJ bokka mukwano gw'aba bannanyini radio bannanyini TV era waba asazeewo mbu oluyimba lwo terujja kuzannya kwebyo bye yatemye luba terujja kuzannya amaanyi agalina agagamba temutawaana oyo anti kyengugamba nti ekimu ku kiri kyenaga police myopia kiri everywhere ti government yaffe olw'okuba nti omusajja agikulembera mu nansiko yajja alina ebizibu byo manyi bwe tuba tukula buli omu aba n'ebizibu bye ekituufu omwana eyakula ewaka ewaabwe nga tewali mmotoka ayinza okugula emmotoka nga 15 aziteeka mu lujja kubanga ye bambi yakula ekyalaba kyamaanyi zisimbya kalayini asobola zisimbya layini n'ava ne mugundi n'ava ne asobola n'ozivuga nezigoberegana kubanga teyazirabako to some of us twatandika okutomera emmotoka z'abazadde baffe nga tulina emyaka 12 ontegedde kakati some things si bipya gye tuli nkufuna omwana omulala yakulira mu muzigo ne maama we single mother oyo bwakula ajja kubeera landiroodi ate nga mukambwe nnyo ajja kuzimba amayumba agabatamye okitegeera aba mukambwe na nnyo kuga buli omu akula n'ennaku ye era buli omu bwakula n'ennaku ye abaako byagala okukola nze naye nakula n'ennaku yange era nina ebintu byenjagala okukola byotaalabako byesaalabako byesaanyumirwa byewegomba obwegombe byenegomba obwegombe ne ŋŋamba mwana ekyo bwe nfuna ssente ya alhamdulillah nkikola nina okukikola ontegedde era waliwo ebintu byenja okukolako by all means naye kakati ensi bwetyo bwefaanana kati olwokuba nti bwetyo bwefaanana Museveni bwe yajja kuno yakulira mu mbeera ya duka kati n'ayagala kye bayita emirembe era Museveni ng'oyagala okumunyiiza va ku bino ebya emboozi ze banyumya ebyaddala omanyi jjukira bano abatamwagala bamwogerako bingi naye mu byonna ebyaddala ng'oyagala okutegeera Museveni obusungu bwe bamugambe nti olina emmundu ewaka nga teri mu mateeka bakukima oba bamugambe nti waliwo wali abasajja balimu bantu masasi kyebekola emikono awo ajja kukulaga who he is ebya serious va ku bino ebigezo byononeka bakuba amasasi era kubanga abamu baba balwanagana abamu bafunye amaanyi mangi nnyo mu gavumenti yemu kati ono nze nentandika okukunoonya nkufuna era nenkutta naye nga tekitegeeza nti abantu abadde around tebali safe ontegedde sebyo byo weebiri era ye ku mmeeza ye kugendako lipooti entuufu era tewali kyatamanya so ye n'ayagala nnyo emirembe era kyovula abantu bafunye emirembe mingi ne gibafuukira emirerembe ne babonaabona abamu okimanyi Uganda abamu abantu babonaabona lwa mirembe ng'emirembe gye gimbonyabonya mu ggwanga ng'emirembe gye gimutawaanya ate ng'abonaabona lwa mirembe tulina emirembe ku midiya nga kuno tulina emirembe mu makubo gye tutambulira olwaleero mu Uganda waliwo amateeka agasinga obungi tegakola abantu balina emirembe kasoba nga twahatinga balala ebisigadde kola nga bw'oyagala abantu kugundi ku emmotoka bavuga okw'emmotoka ku luguudo nga talina na pamiti okumala emyaka 10 statement ya Bebe Kulu ogiraba oti statement ya Bebe Kulu gye njijjako wasaagimalyako obudde bungi kati ekyo Museveni kye yaleeta kaakati bw'aleeta ekyo buli muntu n'akola kyayagala policy wise ne tubeera dead nze nakugamba luli about music nenkugamba nti tulina obuzibu buli omu akola kyayagala mu doketi ye buli omu alina amateeka agage buli omu alina enkola ezize n'ebifaanana bwe bityo kati Bebe Kulu y'omu ku banene ba music kati wano Uganda etambulira ku banene kituufu omunene mu poliisi relative we tajja genda ku poliisi omunene mu music wajja kukubwa
owabalala abeere suffocated ochekedde ekyo kibadde kijja kibeerawo mu industry ojjukira Kasuku nga bamukuba ebikonde gundi nga amukuba ebikonde Eddie Kenzo omanye ekyamukubye alina byayogera yamugamba nti gwe tukumanyi walemesa big guy okubanga ennyimba nyimba ze wasasulwa olina gwe wawe emitwalo aga ku Star TV aleme kuba ki nyimba za big guy muleete olina ayita ku mmeeza waggulu najja namukubakuba ebikonde so eyo business eya music ebyo mwebiri ne mu nsi endala si wanawoka maama nyabo olaba gundi olaba omusajja gwe bayita gundi Didi producer Didi oba Didi oweri Didi ono gwe bakakwata Ismail Shin Combs kati yali yeyita PDD kati PDD y'omu ku basajja abadde bakwatidde industry ya America eya music nga kyategeeza nti bw'obanga toyimiridde mu gaapu ye music wayinza obutayitawo bw'otala ku mugongo gwe nga music kubanga ng'alina amaanyi mu records ez'enjawulo kubanga munene first of all abaddewo ebbanga ddene muyimbi wa kabi ne sente azifunye ontegedde kati ng'asobola okulwanyisa music n'afa era bangi bakaabye tolinayo abantu bomanyi abakaabye abali ne makomera because of him ocheke tineza kukugamba so because of that oluusi abamu bamanyi nokugamba nti kati bagamba abantu balinkinga okufa kwa gundi kweganga bwogana wakiri ofa bataliko kugaa gundo neyakuse balinkinga okufa kwe ku bantu nga Michael Jackson kuba Michael Jackson wetegere ensipa gye yafaamu obulwadde bwaliwo yes but engeri gye yabulawo yali yakiyayi era n'omusawo bamukwata if you remember omusawo wa Michael Jackson yakwatibwa doctor we personal doctor kuba bagamba nti yakola overdose then bw'avaawo ne tuyingira mu musajja wammwe gundi wetunuulira ebya Eke okyekyekyengeza kukulaga ebya radio until today you don't know who killed radio because stories zivaayo zoogera bingi ontegedde and nobody comes out to answer fena twesiba ku kintu kimu so ebyo byonna bw'obitunuulira eri mu America nayo wajja ekiri ontegedde ne Kenya kyekiri ontegedde buli industry erimu abanene baamu kakati Bebe Cool is one of the big artists mu Uganda nti omwetaaga olw'okuba tetulina poliisi ennamu ensi yonna yayonooneka lwa ssente nti omuntu alina ssente yaba omunene kakati bano muli bapurezenta bamaradio bamativi Bebe Cool akugulidde emmotoka akugamba emmotoka yiiyo vuga sirabe oluyimba lwa gundi nga luyitaawo oyinza oddukuba emmotoka gyolimu ye oyinza oddukuba tolukuba tomanyi nti alinako baproducer bagulidde amamotoka ne bapurezenta tomanyi nti nno alina abantu so that's how business is eno business bweti bwekola ki kuba bakwagaliza okwo gwani yagamba nti alina okwagaliza abijije mito ye bamwagaliza ku mulembe gwe nabo bayisaawo kibuli kyenkugambe nti bwe buba tewali polisi oli okolera ku mmase y'abantu nkufuna ye bamwagaliza ye Bebe Cool bwakunyumiza akugamba nti yani yamuyamba ku bayimbi abaaliwo bamasagazi tebaaliwo bakafeero tebaaliwo abanene bonna tebaaliwo ani yamuyamba bw'abanga akunyumiza kati wano tulina kukolagana naye okusobola okufuna bye twagala yes by force kati tokolagana naye gwe tokolagana naye nyimba zo zigano kati it's a question of choice ye baani abamuyamba kati ebyo byenkugamba nti tulina okuddayo ne tutereeza bwe tuba tetutereezezza tusobola kunenya bantu kasi tusobola kunenya Bebe Cool nti naye aba n'ekiyimba kye nga kitambula gwe n'oleeta akayimbako nga kalungi ontegedde ye ng'ajjawa ali alukuba
Toluyimba lw'omwana nga luyitiridde mutusibyeko omwana bannange kwata ye miliyoni yo. Statement ino yabadde esaana Ebimu tebisaana naye bibaawo naye at least ate wa mazima nti yakyogedde. Waliwo abasirika n'akuba bukubi muntu n'amutta danzi ku mapeesa yafa. Tetumanyi kyamutta. Tewakimanya. Tumanyi kimu baamukuba akabugundi ku mutwe. Ani yamukuba? Poliisi ekyanoonyereza. Emyaka emeka? Tetufunangawo. Okategereka engezaako kulaga nti ate kati Bebe Cool is a better version yakugambye nti baproducer bannanyima radio ne ba TV bonna bakyali bange nsobola okugaana oba okuyisaawo ontegedde yakigambye waliwo abalala abasirika n'aseka naawe manju n'akuyitamu. He's a better version of that. Namuwano mu YouTube waliwo ababasamba bayitirivu. Waliwo omusajja gwe twagambako mu biseera byo ne tumugamba nti naye kyano y'omusajja giyiseeko kuki ku community yo eganye neyeebuzaabuza kyokka tukola naye nze amusaba ndi muntu we neyeebuzaabuza paka kati ne bwe musanga kati nasobola muddamu ne mugamba namukubira essimu ne mugamba tyomanye kyano y'omusajja yakomyewo nga kirungi kanange Katonda amuyambye. Katonda omulabe nti yayamba bano tebayamba bantu bannaffe tebasobola tukwatako. Kati kyovola wankugambe bw'olaba akutteko bw'aba mulungi era mwebalize Katonda. Kyenva nkwebaza naye ebiro ebisigadde ebirala tebirina makulu. Abantu baffe tebalina makulu. Abantu baffe buli omu anoonya waafunira. Abamunenya empola Bebe Cool. Tomunenya na munenya ayogedde amazima. That's a true nature of a human being. Oshegede bulungi nnyo ayagala naye kuyisaawo kiki eyo ye nature y'abantu baffe. Kaakati olw'okubanga nti buli omu ayagala kuyisaawo kiki ne gundi bw'atyo ayagala kuyisaawo kiki ayagala kuabolishinga YouTube kuzimenyaamenya yayiseewo ekiki Kalisa naye nga ye ku TV alinako ne programu ng'ey'amakona ezimbirawa sigirabawo njitumidde Katikkiro genda ogirabeko. Anti yazze wuwo n'akugamba nti agenda agirabeko n'ebibeerako n'okutyobola okubeerako yakugamba eyazze mu ofiisi yakugambe nti social media eyonoonese nnyo twetaaga gitereeza nga tukola content omulungi biki kati anoonya alliance nkufuna bakole cooperation jagenda okulya nga balina kye bali gestalins abo batoyitidde wa tojja ontegedde kyekyo kyekugambe. Tetutandika okugamba mbu bano abaana abaali mu kkulu ya Gagameeru y'ensonga lwaki batono abaawaguza. Tetujja kukirowooza bwe tutyo kubanga ate gundi nga yayitawo Rema nga yayitawo n'abayimbi abalala bayiseewo ngaani Barema bayiseewo ontegedde bulungi nnyo. Abayimbi abalala nga Bobi Wine bayiseewo because yali Bobi Wine oli yali Kaleja Bebe Cool ye yakola ne gundi Firebase Bobi Wine nga ayiseewo atuse ne ku level y'aba president nga yayitawo nkufuna n'amaanyi gaabe gaali matono agabano Bobi Wine nga yayita yamusuffocating kubanga yali mukulu we yali amusobola. Bobi Wine yawamba anti nkugamba ensi si ya bwereere yawamba ekibiina anti nkugamba ensi si ya bwereere ensi yakulwanira tobeeraawo nolowooza nti Katonda waliwo agenda okujja wakuwe no ensi yaabwe yakulwanira so tebayitawo tebayiseewo okyegedde bangi nnyo bayiseewo so ekyo si kyekizibu nabo bennyini oluusi baba banafu tetusobola kiteeka ku ekyo nabo olumu baba banafu bo bennyini ontegedde bulungi nnyo. So naye nze kyenjawala okwogera mu ekyo naddala eri ba artist bannange nti try to be more independent mu bwongo ne mu nkola y'emirimu ontegedde. Ebintu by'okudependinga ku bantu si birungi bikusuffocatinga n'otavaayo nga gwe bw'olina okuvaayo. So kyamagezi nnyo bulijjo okubeera independent very independent.